sector esingamu bubbi nga real estate Uganda wano tewaliiwo mulimu gusingamu bubbi nga kuzimba. Omuntu bw'oba ogenda okukola ekintu kya milioni 10 tokitandikanga nga tokoze consultation. Oli ne bwakugamba nti nsasula emitwalo 5 gamuwa. Bameka wano abalina ennyumba ng'alina ne baweerera kuno. Abaana ababaddeko nga bayabasomesezza naye ng'obuyumba bwo buli gye buli nga oli teyefisizangako mutwalo gumu nagakaninye boda ngene ncheckinge ku nyumba za Faruku. Abapangisa ne batandika okudduka ne batandika okwonoona ennyumba naye ng'olina abantu b'owadde nako wano ku ssente obayambi. Nti ekyawano omuntu okubeereramu okugoyinga an extra mile alabe nti nno abaako nekyakukolera kizibu. Kyova olaba nze abantu be namalanga okuzimbira nga mbabuulirako ba quality engineers. Abantu tebakimanyi no kimanya nti gye kiri. Nti ekizimbe bw'oba okizimbe basobola okujja ne bajjako omusajja ne bagutwala ali mu gundi. Kisoboka. Ne bakitwala mu lab ne batestinga. Ne bakubuulira nti no ratios zaabadde nfu. Kati nze bwemba ndi mu mutima ogukuba ssente ekyo sisobola kyogera. Nze nina omwami gwe nali nkolera nga ansibira emitayimbwa. Naye ng'emitayimbwa nsaba emitayimbwa nga bansaba emitayimbwa nga 15 nga baagala emitayimbwa nga 12. Kati kye baakolanga nga bantunuulira ku Facebook ali luddawa. Agambye ali Matugga nga bakuba ku gundi mugireete tujagala. Bwe bagikwata wano okugireeta akamotoka nga omulaba muntu butakusabaza transport. Owakamotoka wamulina nga bajja nga bagiteekako nga akubba piisi 30 nga azitwala we bazituukiza we bati bapa ku site kye basooka okukola kusalaasala balina grinders ogenda okutuuka nga ebitundu biri awo nga yakubye dda piisi aga waliwo omutayimba we gwagendako nga guli mu 7,800 16 kati tandika okubala emirundi 3. Kati agenda okikumalira awo nga akubyewo obukadde nga 4 naye nga gwe watunuulidde kimu ogamba gundi ono teyansedde. Nadduse ku oli abadde ansaba okukola steel bending ene milioni 2.5 ono yasabye 2 n'akugiramu emitwalo aga ne wano mu process nakuba obukadde buliriza obubbi obuli mu kuzimba kuba buli omu alina okuzimba fenna kigendererwa mu bulamu kuzimba. Kati gwe n'obeera comfortable nnyo n'otuuka emirolo aba abasajja badduka mangu ekintu bakitambuza. Kati ekirala ogenda n'obeeranga seminti ono bamuyisaawa anti kati babatya ku masaiti. Seminti kyolina okumanya abantu balina connivance. Tunuulira hardwares ezisinga. Hardwares ezisinga ababoosi kati tebakyatuulamu. Balina buwala obuvubuka obutuulamu obwo bubeeramu. Omwana agenda okujja amubuulyako kimu ebiri tomumanyi ono yagiba kaluba naye ono mugagga agenda okuzimba ku saidi zaali ekyo kasita amala okukyogera nga kati tujja kubanga ebintu tubitume. Kati abo abaana babasasula ssente mmeka omwezi olowooza? Bana badiweya babasasula ssente mmeka? Bali mu 85. Gwe bwakuweereza gundi nga bakuga twetaaga obusawo 10 nga baweereza obusawo 7 ku site nga batandikirawo kuba gwe jjukira eri obagamba mumpeereza invoice nga basasula wano mu delivery nga bigenda. That is bw'oba tewateekawo musirikale ku site okitegeera kubanga yingini already aba akikola ki akimanyi. Kati omuzimbi bw'abanga mufu akimanya nti nno omwana kaakati yabala ebintu ku site webiba binajja kimutwalira kyokubaako ne byamutuma. Coincidentally awo bigenda okutuukira kyekyoka kye beetaaga mukuumi wamutumira gundi amazzi ng'abuyingizaawo gali 3 nga yagakoze eki yagajjeeko dda. Gwe kye bakubbe kati ate kye bakola tababijja naye eri tebabijjayo kwadiwa ebisigalayo mu sitooko ya mugagga gwano mu invoice eziwoofulumira ngezaawe bazitemako ya rabbi direct nga gwolaba kizimbe ogenda okwekanga ekizimbe nga kikulidde obusawo bwa seminti 600 naye kati erumu abantu olw'ensonga nti baba tebabimanyi oli akikwata n'akikola ki n'akirekerayo. Kati n'ogenda kusereka wano nkuyisaamu kamangu n'ogenda kusereka omwana n'akukootinga embaawo n'akuteekerako 6x2 n'agamba twetaaga 3 4x2 twetaaga 2. Kati gwe amanyi okusereka oyangwa mangu okumanya nti no 4x2 yalina okuba omungi gwe tokimanyi. Kati bw'omala okukintu 3x2 n'akuteekerako okwo n'akuteekerako butono naye nga bw'obadde musinga okwetaaga obungi. Kakati omuntu bw'akugamba olubaawo nti no twetaaga pieces 3 eza 6x2
bw'azireeta bwe mumala okugula ng'azirekayo ku gundi ng'abagamba muzisalemu wakati kati olubaawo lwa 6x2 we balusalamu emirundi ebiri zifuuka 3x2 kati gwe omuwendo nga gujja gwonna nga guyiikawo oli oyinza omugamba bala ne babala abala tamanyi nti luno mbala 4x2 ng'akubala nti baleese pieces 1000 nga wali yakuyiseemu dda koota bannange kawoko n'akazito kange nga yakuyiseemu dda koota ng'oganzo na omaze obbibala ng'otambula olaba musajja butakusaba leba teri akola n'amasannyalaze atajja nakasawo anti mwe mubeera ebintu bye bikola gundi magalo biki ajja nako buli lwagira buli loro gyateekamu bw'ati ka 1.5 ako okagula emitwalo 8 mu 16 2.5 agenda nako kati agenda okunyuka buli lunaku ng'akunyuka emitwalo 10 aga bw'aba atutte 2.5 oyo wamasannyalaze ndi wano nkuuma buloolo bubeera bubiriwo sajja kyange kikola naye tekise kati agenda okugumala ogenda okola naye twabuzeemu just buloolo buna bwokka batwongereyo buloolo buna gwobeera bize Faruku omugamba buna ugende babutuguza mmeka tieneena ng'omugamba duka ogenda obuleeta anti kaakati oli confident price ogimanyi ng'ayiteeka ng'aleeta kuze yatutte aleeta buno amalire